FBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Mugamu chaba tulaba omukutu guli gumu Uganda Mukamooli amanye ndobozi wa mtanta mkimsona man rich boy Maxud Junior made in Uganda onakulwale nkuweleza nga sinzidi wane mengo ku club emakidwa nga TI ebali natajimanyi omukulu amakidwa nga Dr. Jose Kamenja tuli kubaliramu analabako Mr. Alan Tonics nga yajja avimbamu bale ni erimengo zezimu kubala eziri mu kibuga Kampala kati ezigiza bana Uganda so obanga tojimanyi just sambyako onakulwale kiri nti twagala kuyita mu ndongo mfunye musayi muto muyimbi erinnya lye future li bright ajja kuba nti abanyumiza twagala kwogera ku entertainment industry n'okutegera omuyimbi ono yani akola biki muziki gutusewa n'ebisigaddewo njagala mukole ekintu kimu genda maaso n'okuba nti osubscribinga genda maaso n'otubulira wajja osinzidde okuba nti otulaba era genda maaso n'okuba nti ofollowinga conversation gidwenda okuba nti twogerako sinzidde mengo ku club TI sooka obuze kubatuliza omulabi waffe abatulaba then tugenda mu maaso sindani tonguba sindani ugendo ndekerani hani yo manya ni dobozi ni the future yo manya ngozesa ku music yange buli mukuto gwange the future atusanze okulaba otandika dio bintu bino ebyebidongo okuba endongo natandika 2016 awo ngana akamala campus awo nali maze campus ndi muntu mukulu 16 otandikira wa bakuzaala wamanyaga matufu gwani so natandikira mu gwanga ja Rwanda so amanya gange matufu ni ndabalinze Alex Rwanda ova mu region ki mu karere ka Rubavu musajja ono gwe twogera naye musajja munna Uganda munyarwanda kisinga obukulu musajja mu Afrika sagala mutandike kulowooza mbu manya abazungu baterawo just borders kutwawula na kutulwanya bitali mu makulu but we are brothers bosanga mu Afrika muno mu baba Uganda so mulekera ogamba nti goli munyarwanda goli muganda goli musoga goli muki we are one nation tuli bantu bawamu so omuvuko ono aba mu district y'Abafirika ye Rwanda naye nga tusinzidde mu kibuga Mengo Kampala so 26 otandikira Rwanda ofuna ta IDJ Uganda so natandikira Rwanda 26 naye nga nigomba industry ya Uganda kubanga Uganda ngusinzidde Uganda n'obukubye hit wano Uganda kwata East Africa yona oba Eastern Africa yona so cha nzindikiriza nyo gukora music wano mu Uganda nayagala nga ibintu byange biwulirizike n'abantu banji bategere Olo bayimbi chaba kusikiriza okujja Uganda nga bola abantu Rwanda bali bakikuba nga bava Uganda ali Shiba Chameleone ba Bebe Kuru Final trend ya Baredi and Wizo majuli hapo yaita muko weveyo bajulira ko abo bana twabanga respect bakuranga n'amakurabo n'abana biyo tuwarabani bajja Rwanda amanyiyo DJ Bias manyiyo Medi manyiyo Bruce Melody waliwo omukyala amanyikidwa ngani achali Nina ochegede nti music wawe it's music we Rwanda tulaba music we Rwanda abanyarwanda balina amalobozi amalungi like balina soft voices abotunya music we Rwanda alinga ba Puerto Rico njaba Puerto Rico izo kubanti omanyi batono naye bwe kituka mu kuyimba mu malobozi abantu abo batab so Rwanda is like that ovudde Rwanda Medi omuduse Bruce Melody omuduse oloza nti onasobola okufunza kamiri ngisoborera ddala usobola okufunza kamiri n'omuba kubanga fena mukama yaduteeka ku isi ate hano ku isi uyiye ubwongo bw'ekyo obuyiya kyobutuusako ate kasa wekwata kuri mukama tuwarikiremo otuse Uganda otukira mu kitundu ki era bani abakuleta natukira wano Mengo bakuru wange bandeta wano
kuna sokera mu bakulu studio kijjo sokerako okuba nti ogenda mu recording oluyimba lwasooka mu Uganda walu recording mu lulimi ki oluyimba lwasooka no recording mu Lunyarwanda no mu Luganda olw'Oluganda n'Oluzungu bangamba Rwanda timumanyi Luzungu mumanyi French ne try umanyi omuyimbi bulicho ulingeri buli style asanza wandu yatambuliramu kati nze nasanga wano ngo Oluzungu nga lutambula kati olwani akuwandikira Oluzungu so nani na brother bange nga banyambako kwanga gisera bo basomerangako wano nga bamanyi Oluzungu okay. Ba professional bamanyi Uganda so ndi wandika nimba gamba mu Nyarwanda nicho nita gadene so nibambika itira mao the future in recording uyimba waliwo omuyimbi America gwe bayita future mumanyi what makes you to okufuna erinnya ate nga liri similar ku international store mulamba gwe tumanyi lwaki wali yayo linnya ddala icho kintu nange nakirowoozako naye ijjo linnya ndandika creating omuyimbi sinali mumanyi kubanga nalitandika n'omuyimbi sinali mumanyi nalitandika ndi mwana muto nnyo nalitandika linnya nalitandika ndi P3 kati jolinya nali creating nganzi kati najja kuranga ndate waliwo wetabo mulago bayita future koge noteka ko kadda future obuzebuze nateka the future nateka ko kadda future kukaza kabuzabuza wewe tuna Yesu kubuzabuza kwange amanya gafanagana tetewali alina corporate ya bigambo ntigwe ekigambo kino okiri corporated into kicho kigambo kya Luzungu the future tuvaawo otuse Kampala abana be Kampala bagezi nno ogenda wa producer n'okola oluyimba nakutambuza mwaka mulamba bakugamba mpayo za gita mpayo za vibe mu studio nga mukola ebintu mulina ebintu byemusooka okunywa nawe onywa enjaga nywa soda nesigala just because nywa soda kiki ekikukuba okufuna vibe mu studio tewali just kinguba feeling zange zimbeeramo ngigitone kyange byo bimbeeramo sibyo kunoonya bimbeeramo okay so outuvaawo mpola technician wange badde sabo just onyike ku close out tugende mu maaso ebirala bijja tuvaawo mpola otuse mu studio tena bikukuba otuse mu studio producer tukula soko ku recording naye mu Uganda kema kakaso producer nasoka Brian Beat tiakutambuza nnyo yakulira baserebu bangi sibyangu ndasibyangu naye nasoka yakulyako meka yakulya kakadde zasoka mawo kubanga naende na zasokamu tibyatuukamiyo abagezigezi mwalimu abagezigezi awo ne basoka bakuba oluluyimba olumaze oddukola video giwani tewashootinga tewalutwalako ku radio musajja gwe vudde Rwanda recordings oluyimba ne brand beats mpola tolutute ku radio tolutute ku TV luyimba ki lwa recording n'ogamba nti no kama ni mbaya nogenda ku TV ne radio olwasooka mu luyimba na recording wano mu Uganda go nakati niwuliramu konzola lutala ku TV ku radio luyimba bayita gumba mzee luyimba lupya kati awo walutwalayo bakola batya sinana balutwalayo kyasa lukyala lupya sinana balutwala kwanga njateeka na video yarwo so far challenge sizo sanze mu music industry ya Uganda ebizibu byosanze ebizibu bingi ng'omuyimbi era yagatandika mu industry ate ekintu kipya ate abantu bapya birina okusooka kuzimba n'emitwalo n'okusooka bingi naye n'ebirungi gyebiri sisiŋŋanya ebirungi byebiriwo esooka otubulirewo ebirungi byofunyemu yadde ng'ebizibu yebingi funa so ebirungi byonfunyemu nfuna emikwano nizimbabuura nizindagirira buli kimu so oluganda lwange ngeri lulimu naye nibagezesa kusengejja abantu nibaruulira nibarunchikiriza ninguranga buli kimu kirikirira ate nga buli omu ng'asobola kukitegeera muyimbi ki kutunulire Rwanda gwogamba nti one day I want to be like this artist Adam East Africa Diamond Platinum wano weyagala okubeera tolinawo otululira n'ogamba njagala kubeera nga muyimbi ki ng'ono Chameleone tomwegomba
njagala kusinga kwa njagala bisinga kwa kwegamba bano bonna bazoleyeza munjogere nnyangu sokubazoleya bafala asi bafala sokubazoleya abo bakola era bakola nibadukolera Neku tegeera naye njagala nange ng'oligisingako kuli bwo naye okulaba osooka kutunulira abo abakola like abaliwo awo nogamba nti I want to be like this, I want to be like cool, naye bongamba nti ate bonna tolina gwolabirako kitegeza n'industry giwegomba wajja buzijja si Uganda kufuna kubulyamu oluvimbo nti oli Uganda naye nga tolina gwotuluvimbo so gisooka nakugambye ndi Rwanda nafulunga ka Chameleone nabashiba tegeeza abo nalabaga industry yabo ngikuseyo kusinga abiyo Rwanda naye era ne mu Rwanda olina n'omuntu gw'olina otunula n'ogamba nti I want to be like this, I want to be like waliwo oli omuvubuka ayimba ennyo babeera mu America the band n'ogamba yo the band wa tabu naye bwangamba toyagala kubeera nga the band, toyagala kubeera nga Bruce Melody, toyagala kubeera nga Chalamina, toyagala kubeera nga Medi, toyagala kubeera nga ani omulala DJ Pius. Abo bakozi naye bakozi bamanyi mu industry ate mbawa respect mu industry kwa industry gusamba si kyangu baba ni boys obajjukira bali boys bamanyi bakyaliyo babalagawa bakyaliyo naye omu yabavaamu asigade babiri omulala akola biddeeta haliwo nizo ambujizo bo basigala muri iyo crew safa akola yeka nga independent kiki onyumiza okubeera nti oli munyarwanda kyosinga okubeera nogamba nze I'm proud to be a Rwandese because of this and that? So amazaalibwa gange ndi munyarwanda ngamba kiki kyewenyumirizaamu pride of something from your country nobeera nogamba nti ffe tulina abakazi oba balungi kuba bagamba e Rwanda waliyo obwana obw'ettabu era buli omu ayagala kufuna yakana kuva e Rwanda oba nogamba nti tulina emigeje ettabu omuganda wange bwogituna oba kiki ekisinga okunyumira okuva e Rwanda mu nsi yo? So e Rwanda mu nsi yange kisinga ebirungi bingi naye kisinga haliyo abantu balungi era Rwanda na Uganda birina enjawulo kyera Uganda irimo ababufubufu bangi naye irimo abajagujagu bangi naye Rwanda buli kimu kibeera clear okwegamba abantu tebalimu buyaye bungi so kyekyo kikwagaza Rwanda abatulaba omukutu gukyali gumu gwa Uganda Mukamooli n'omuyimbi amanyikidwa nga The Future omuyimbi ono ava Rwanda naye nga ate ali Kampala wano Uganda nti Rwanda ne Uganda almost Rwanda district ye Uganda somewhere fena tuli ba Uganda ate nakugambye mu kusooka nti oba oli muna Kenya oba oli va Southern Sudan oba ovaawa we are Africans. Africa yetugata, Africa ye mama waffe bakola ensalo just bateekawo borders ezo kubanti batwawula kutema aba tribes eziri mu bano ne bagira so fena tuli kyekimu omuyimbi ono nga tumaliriza mpolampola njagala abawulire ku project ye empya kikyagisuubidde okuba nti agikola ogisangawa o YouTube social media handles zo tusobole okuba nti bano owaye oluyimba lwolina olutya baluyita batya baluyita gumpambye ani aliwandiika walwandika nze waluyandikira nga ani yakuyambako mu kuwandiika Oluganda kuba Oluganda tolumanyi baganda awo audio ani agikola audio bayikola mu Black Sky Magic kiki ojjukira ku muyimbi wamanyikidwa nga Space Diary muyimbi Space Diary kuba bangamba nti mwagendayo n'akasente kamwe ne bakalya oluyimba ne batalukola bakola bali akasente ko bakalya ne bakufunira video nze ngenzo okujja wano nga ebintu byonna mbemanyi bakulya akasente ne bakutwala ku studio ezitategerekeka ne manager we ne bangamba mbu akasente ne bakalya era nibaza mukuru Frank nibaza kubanga n'oluyimba lungi gondi naye Frank Amazi n'oluyimba lungi gondi na yagezesako mwibaza era Space Diary natwali so kyonzobola mwogerako kubanga
si bantu babi usoka nagende ngamba sabakolako ne bambi byo kuyitamu ne tukirizanya nganze ng'omuntu nindaba nga tojasobola naye nga tiba bitadde mamanyi nnyonyo bakola ibyo basobodde. So far video eno ogenda gikwatadde gyetulina okuteekayo lyoluyimba lolupya kumpana ogikwatadde mugwomunana myezi 3 tulinze video emu. Amina. Social media zo YouTube the future UG, Instagram the future UG, TikTok the future UG, Facebook page the future UG, Twitter the future UG. Chicho saba abantu bakolera nzaba abantu ku YouTube yange ba following the future UG, ba subscribe ba sharing Instagram ba following so ba liking ni bifana ni video buliyo so TikTok ba following ba liking so Facebook ne ba following ba liking basaba busabye mu nyambe ko munguze nanse wamwe najya Uganda ngambi bombye nganzini cyo mukora cyagara mu ngwate ku mukono nze wamwe so navuka mu na Uganda kwanga nigomba no gukora ibyiwa mu rurimi rwa mu runyarwanda narureka kati ndi mu Uganda songa kwake so ninde reviews imwe zikora mu Uganda ndino kugera wano Uganda ate so fina tutino kwataganira wamu wende nze wamu abatulaba mbadde n'omuyimbi amanyikiddwa nga The Future ngenda kusaba ekintu kimu bwe naali andaba ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti ofolonga music w'omwana ono biba bizibu okusupportinga abatandika naye ate olina okutandika n'oyo atanaba kubaako watuuka okumulaga nti obadde ku lugendo lwe ng'atandika mbadde ku club ekyasinza okubeera eyakabi mu Uganda club eno bagiyita TI esangibwa Mengo era wano omukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone abeera buli lunaku lwa Monday I think aleta mikwano gye waliwo webayo kune wano Antonic si chagayagayo nebisigaddewo so eno club yekyasiza okubeera ey'ettabu tebakubuzabuza nti waliwo egisinga soba otuuka mu kibuga Kampala obanga oli mu Kampala tukako ku TI Emengo sobola okuba nti olaba omutindo owulire endongo bwe bwatukola be ku bayimbi buli boyagala n'abata batandika olaba bwe tubasanze amanyi ddoboozi bamutantambi kimuso ngenda busaba mugende maaso n'okuba nti mufollowing emboozi muwe bye musuubira ku muyimbi ono genda onoonye music we ku YouTube, Spotify, Tidal, Apple Music buli wamu wosanze osobola okuba nti omusanga mpolampola genda maaso n'okuba nti ofollowinga Facebook page ye bagiyita The Future genda ku Twitter akosa The Future UG genda ku YouTube akosa The Future UG genda ku Instagram The Future UG osobola okuba nti omanya emirimu gyono omuvubuka osobola okuba nti omuwagira bannange muwagire abantu be mutamanyi tolina kuwagira gw'omanyi yekka osanga oyo asobola okutuukako osobola okufuuka kyaliwe oba oli anakuyamba mu bintu obulemu ebirala bamutantabi Jimso mbudde wano bye bye for now.